Kikumi musatu tonyeza osatu radio 4 ensonsoze kikumi ka tonyeza musanvu radio 7 eiraka lyabejikuru omukama kabalega ne kikumi ka tonyeze ne kikumu bbiri ka tonyeza musanvu radio 8 radio mtuwa wansi Masaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibiyotya omulungi atuwuliriza webali kutetenkanya akoze olunaku olwaleero obulangira bwe munaku kwekolera mbadde ngoberera anendaba abantu ab'enjawulo nga bakyagenda okuwa amaloboozi gaabwe ku nsonga z'okuzza Ucda oba ekitongole ky'emmwanyi mu Ministry of Agriculture. Banji nga bagamba nti kino kya bulabe ddala. Kibiina kya Democratic Party nakyo leero kivudde nkigamba nti we are rushing to rationalize nenaga nti mulinde ekigenda okuva mu yebiraka nti mwegendereze nnyo Obuganda nga buyita mu Katikkiro bw'obugamba nti kino kulinga kugula lutalo ku Buganda. Then Bugisu nabo bagamba edda tetujja kukkiriza bintu bino bya kujjawo kitongole kya Ucda. Naye Mwami Museveni ku weekend yafuna ebiwandiiko bibiri nga nnyonnyola lwaki Ucda alibadde egenda naga nti Ucda atandika mu 1991 n'ebigendererwa ebyokuyambako gavumenti nga agencies endala okutuukiriza ebigendererwa byayo social economic transformation third principle eya manifesto ya NRM karaga nti bagenza okukubakuba mu tochi nga most of these agencies remained redundant era ebyokulabirako yabiwadde nagamba until 2013 Uganda ebitundu 68 ku buli 100 babadde bakyalimu substance economy bakolera kidda kyonka but bwe ya later operation wealth creation OWC kakati right now twogera ku bitundu 33 byokka bye bikyali mu mbeera eyo households. Like this is courtesy of operation wealth creation CUCDA CDDA nebirala yakambi amata bungi bwago kati getutunde bweruwe gwanga in billion liters by the way gava ku million liters bibiri katulimu more than 200 and something a billion liters yaga this is not courtesy of DDA or Direct Development Authority and nedda biri courtesy of his evangelism yagise evangelism enjiri ngabulira abantu abalunzi okwenyigira mu bulunzi obuli commercial naganche ekiretedde amato kubanga eyongera mu bungi naga kati ebitongole bino biri redundant ate nga ababikolamu ababikulembera n'abalala bafuna buwanana lwaki tebadde mu Ministry of Agriculture kyebakola ne bakikolereeyo kalumanywero ono n'enkalu ku Ucda wenjagala tutandikira olunaku olwaleero tusimbe n'essira ennyo gyewalabye abaka okuva mu Western Uganda Honorable Francis Mujuche Honorable Mbwatekamwa bonna nga balumye n'ogwengulu bagamba Ucda etena gyeraga bagenda kuba batambula mu Western Uganda nga bakunga abaluyimi b'emmwanyi okuteekawo embeera biki byolengera bigenda mu maaso mu ggwanga tewali Parliament walabye ababaka bavudde mu mbeera President afulumye ebiwandiiko nkyanaggulo annyonnyola omanye kati ffe nze waffe background tuli ba pastoralists tuli balunzi kati mu kiseera ky'omusana ng'enkuba enaatera okutonnya abantu bakwatanga naddala abaliraanye ennimiro bakwatanga ate kaakati mukyalimu ebitooke mukyalimu lumonde mukyalimu ebyo ebisobola okuliibwa ensolo ebikyalina ka green kati nga bakwata omuliro nga bookya oluyiira ng'okuva wano kumpi ng'eri ebukoto kaakati omuntu yenna ayise ente mu luyiira ng'azoolekeza ennimiro omwalabira ddala ng'ono agenda kuliisa mmere ki birime kubanga gy'olaga teri muddo kaakati ekiri mu Parliament olwaleero si buli omuntu akaayana nti alumirirwa emmwanyi. Mpulirize bulungi President Museveni Operation Wealth Creation obukyetandika
ezimu ku key aspects ze yayina kwali kugaba emmwanyi. Who among these MPs abakuba enduulu ababaddewo okufuba okulaba nti n'emmwanyi performance yayo eri bweti? Mu babaka bano boolaba bonna abakuba enduulu, mbuliraayo omubaka ayinza otugamba nti nno ffe tubadde basaale mu kukubiriza abantu okulima emmwanyi ebbanga lyonna, nga be babaddewo mu bbanga lyonna nga bagamba nti NADS teyina kyekoze mu bantu. Gavumenti bwe bateyina kyekoze contribution mu bantu, emmwanyi eno ani agiri emabega? Ani ali emabega w'okugirima? Nero by'ababaka abamu nga n'ekigambo UCDA tebakimanyi. Nabalabye naliko omubaka okuva Mbale nga takimanyi. Wamulabye? Ng'akyasimanyi UDSA takikola ki? But olw'okuba waliwo akyazze kaakati oli omulimi yafunye akakisa akasobola okukumwa oluyiira, ne bw'aba talina nnimiro asobola okulumirirwako omulala n'akola ki? N'akuma oluyiira. UCDA abalimi bulijjo basiiba bayomba, gwe mbuliraayo genda ku balimi b'emmwanyi obabuuze UCDA kyeki, obabuuze NADS kyeki, obabuuze OWC kyeki. Bajja kugamba waakiri OWC tugikola ki? Tugimanyi. Ne NADS tugimanyi. Bulijjo bagamba President Museveni atwala emmwanyi ezitabala, si bwe kiri? Kaakati olwaleero bulijjo yatwala emmwanyi zitabala, ate mumugamba nti n'emmwanyi takola ki? Tazifaako. Kaakati bano kiba kitegeeza nti President Museveni yabateebye. Bulijjo alwana ku mmwanyi ebeerewo, kati olwaleero bali cognizinga nti omulimu gwakoze ku mmwanyi gw'amaanyi nnyo, titegwetaaga na kuba kigo. Ti President Museveni sebo ogenda kweteeba singa ojjawo UCDA emmwanyi gy'ozolwanirira, abalimi b'obadde olwanirira, emmwanyi gy'obadde osindika egenda kufa. So appreciating omulimu omulungi. Bamu appreciating but indirectly. Tekitera kusangika. Anti kati bo tebamanyi. Bavuganya ku wagira nteekateeka. Anti tebamanyi. Ekintu kye beesibako tebamanyi gye kiva, tebamanyi gye kiraga. Kubanga bwe yateerekawo OWC babadde bagikuba. OWC ebadde ensaali. Bwe tugendedde mu COVID mu 2010, kasooli, ebijanjaalo, cowpeas, simu, ebyo ebintu byonna bibadde birinnye in numbers to the extent that tubadde tu exportingako ne mu mawanga agaliraanyeeko. To exporting Tanzania, to exporting Kenya, to exporting but as a result of OWC's coming in 2013-2014, as a result nti babiteekamu emmwanyi. Equally n'emmwanyi awo we zeetandikira okulinnya, tutuyingiddeko mu nsawo obukadde 6. Twali tulisitagana nti mu bukadde 2 kitundu. Abo bonna abakaabira UCDA tebakaabira UCDA. Yes, bwana bulo baddo tutandika otunyonyola. Yes. So ekya rationalization okusobola. Ogambye bano biboogera makwekansamu gennyini. Makwekansamu balina ebibali mu matama. Nabati Katikkiro yayogedde. No. Ababaka bayogedde. Bugisu yayogedde. Buganda yayogedde. No. Some members from Western Uganda bayogedde. Waliwo okwogera naye ng'ekibuuzo kiri nti oyogerera ku ki? Emabegako awo tubadde tukaayana. UCDA, Uganda Coffee Development Authority, kituufu yatondebwa okukuuma omutindo gw'emmwanyi. UCDA olwaleero ewandiisizza abalimi b'emmwanyi bameka? Entubuulire Mwami Muwanga Kivumbi, mwami bani abali ku forward front. Medad Segona. Muwanga Kivumbi atubulire kuba at least yali mu area ennimi. Nti mu kitundu kyabwe Butambala, UCDA
eyinamu ba registered farmers 20 registered farmers nti era ebbanga lyonna ebadde erondoola omutindo gw'emmwanyi n'engeri gye gulibibwamu. Njagala ove wano ogende e Bushenyi bakuleeteyo t-shirt egi oba agent ogu owa UCD e Bushenyi abadde asomesa abantu okulima emmwanyi. Ampandike. Njagala ove wano ogende mu Erigoni. Ompulira bulungi? Ogende mu Erigoni obambuulize nti mu Erigoni UCDA yakakuba enkuŋŋaana eziwerera ddala meka mu kitundu kyaffe. Tamasimu. I'm going to sample that. Yeah, sample. Sample tamasimu. Ebibuzo biringa bisatu. Bayagala agent mu agent. Ebutambalo ba mu district yonna owa UCD. Asomesa abantu ku mutindo gw'emmwanyi. Ekyokubiri njagala mampe abalimi 15 mu district abali registered under UCDA. Bibuzo bibiri. Ebyo kyakubiri. Ekyokusatu njagala ove wano ombuulire nti UCDA mu Erigoni yakakuba y'enkiiko 12. Ngamba mu Erigoni ntegeeza region, ntegeeza Bulambuli, ntegeeza Sironko, ntegeeza Mbale, ntegeeza Manafwa, ntegeeza gundi eno Budaka ne district sendala. Ogende Sebeyi, Kapicholwa, Kweni, Buko, obambuulize. See UCDA yasemba dio kuba. Let's sample that. Yes, you pick your sample. Tamasimu 10. I want to get 10 phone calls. Tamasimu bagakube. Ampuliriza ku radio 4 radio 8. Omuntu wembale kale tugende radio 8 e Masaka. Ne Masindi. Tugende Masaka radio 8. Masindi radio. Let's give them an opportunity. Radio jetuka. Yes. Omuntu omwe atubuulire. Ebibuzo biri bisatu. Nti tuyina owa NADS ku kitundu tumumanyi. Tuyina owa OWC tumumanyi. N'owa UCDA tumumanyi. Bamutubuulire batamasimu. N'ekirala batubuulire nti nze ndi mulimi oba mmanyi omulimi ali registered under UCDA. UCDA yampandiisa. Ye yampandiisa era ebadde ennambula, ebadde enjigiriza okulima emmwanyi, ebadde enjigiriza okuzikungula, ebadde enjigiriza okuzaanika, ebadde enjigiriza n'okuzitransportinga. Tamasimu. Then mbabuze bali n'olukuŋŋaana. Oba waliwo n'olukuŋŋaana. UCDA lwali ekubye ku kyalo. Ekubye ku kitundu kyalo. N'abalimi b'emmwanyi. Ne babuulira ngeri ki ey'okulimamu emmwanyi. Semukoze Burola. A big number of people actually UCDA bagimanyi. Sampling je tukoze wadde ensigo ezo baziyita ngojjeko w'olubirizi abadde w'erubirizi. Yes. Yagambye nti baba wako ku bijimusa, ne baba wako ku magalo, ne baba wako ku gundi ezo. But wabadde wabe Masindi babiri bakubye essimu ng'omutawulirangako mulala yali awuliddeko. That is not the point. The point is tetwogera ku workshop. Bwe tuba twogera ku coverage oba importance y'ekintu, kyekintu ekiri mu bantu nga kiri accessible. We are not talking about workshop ey'okujja n'osomesaayo abantu kwezo projects ezo actually ziba programs. Tugenda workshop zibeera mu work plan eza sensitization. But kyetugamba nti okujjawo UCDA greatly kigenda kukosa abantu. Kiringa bw'ogamba nti tugenda kujja ba extension workers okuva ku magombolola. Nti extension worker ow'ebyobulimi, ow'ebyobulunzi abeera ku gombolola. Ofuna bulungi nti bw'oba omwetaagidde wonna ojja kumufuna. Sigamba bino nti twakyaddemu wiiki emu ne tuvaayo kati ne tugenda egindi. What we meant is tuyina extension worker abalimisa ali attached omulimisa w'emmwanyi ali accessible to all. Ekyo kimu. Ekyokubiri tuyina program kugombolola. Sigezaako gamba nti UCDA teyina makulu lwakuba twatandikidde mu excitement ya parliament. But physical presence y'ekintu mbadde njagalayo omuntu aŋŋambe nti tuyina omulimisa waffe
owa UCDA ow'emmwanyi mu kitundu kyaffe si baatukubamu olukiiko ng'owe Bulambu we Erigoni waliwo bwo Erigoni ayogedde bw'atyo nti baatukubamu olukiiko. I think abadde we Erigoni. But by and large, this is my point. Lwakuba twatandikidde eri. Point yange eri emu. Primary goal ya UCDA yandibadde promotion. Because it is development. Yandibadde promotion. Nti yandibadde champion mu kukoza kufuba okulaba nti ebijimusa ebiri ku katale eby'emmwanyi ompulira bulungi biri wero stipulated nti buli mulimi w'emmwanyi ebijimusa bye twetaaga babiyita ABCD era mubisanga wano ne wano nti eddagala lye tukozesa baliyita ABCD era twagala na kulijja kugamba ozanyisa okozesa position ya kitongole ompulira bulungi kubanga bino ebiriwo ne department esobola obikola tayina biri exceptional olwaleero bye tugamba nti biri exceptional abagamba nti baabawandiisa balimba kubanga ne programu y'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi tennatandika bweba yatandise yinza okuba yatandise mu nnaku zino naye jjukira ne bwe yatandika okujja bagisimbire kuuli zijjukira bulungi luliwe byajjira mu bya pineti jjukira mu pineti we byajjiraawo mwalimu n'ekyokuregisitaringa abantu abalimi b'emmwanyi mwalimu n'ekyokuba certifyinga but ekyo president n'akigaana mwalimu bamafiya abaali bazze waliwo agambye nti abo baggala n'ebyuma by'abantu yes gwe mulimu gwabwe kubanga oyinza okuba oyina ekyuma ekitatuukaganye na mutindo but my point is bw'okiggala leero enkya n'okiggula kiba kyatuukaganye ddi n'omutindo kubanga sibikyusiza byuma siina kirala kyennyongeddemu siina kirala kyenkoze n'okinziriza someone afunirayo kumazi you get the point so UCDA okugijjawo n'obutagijjawo discussion twagifokasinze walala tetwagitadde ku mulamwa singa ababadde bagamba nti UCDA lwaki tugiggala European Union gye tutunda emmwanyi yaffe yagambye nti twetaaga okuleeta emmwanyi eri ku mutindo twetaaga okutracinga emmwanyi okuva gyerimibwa gyesimbibwa okuva lwesimbibwa paka lwotandise okuginowa beba nanyini katale gye tutunda European Union egamba ebika by'eddagala bye mukozesa muteeka okubikyusa ne mukozesa bino na bino bimukozesa okufuuyira emmwanyi n'engeri gye mugitegekamu ebyo byonna nga bwe mbikugambye ebina okutracinga emmwanyi okuva lw'ogirimye mpaka lw'oginoga engeri gy'oginogamu engeri gy'ogyanikamu engeri gy'ogitambuzaamu olwaleero ebyo byonna tebituukagana na mutindo mpulira bulungi tebituukagana na mutindo kitegeeza bwe tubanga tuli mu kwetaagamu ate tusobola kujjawo asobola okubituukiriza tulina kumwongera bwongezi maanyi ani asobola okubituukiriza yes I believe UCDA should stay nganze omu olw'ensonga zange ayongere bwongera amaanyi njagala okujjawo kyenabadde ndeeta luli nti bali abatukubira enduulu mu bulamu bwa UCDA ne UCDA bwebadde emonth ego tebadde ku mutindo abalimi b'emmwanyi gwe basuubira era gweyina okubaako department sizonna ezoogerwako Brazil Ethiopia omulimu gwazo guli omwogu mutindo omutindo togulindira ku gundi ku mmwanyi ekaze kase gwe baleese omutindo otandika nagwo tetulina regulation ku ddagala ki erikozesebwa mu mmwanyi buli omu kyaleese kyakozesa including fake drugs tetulina bijimusa betumanyi nti no kakati bino byetugazetinze byebikola obulungi ku mmwanyi buli omu kyayagala kyakola ki kyakozesa abandika emmwanyi tebayina nabikozesebwa byetaagisa tayina oba matundubaali tayina oba zidryers ne bw'aba aziyina tayina capacity ezikola ki neziriko ziri ku market price competitive price kitegeeza oli bw'aba alina okugula ettundubaali okwanikako emmwanyi n'agula ettundubaali
okukola shelter nga mwena mugula ku same price ono we Emmwaanyi ayinza ogamba kafune ebikutiya byangaawo kafune ebintuntu byangaawo nyanikeke Emmwaanyi including ojanika mutaka. So ze muli argument yaffe we tugendo gisuulira wali awantu wamu tetunuliridde critical element actually sina mulimi critical element katali omulimi ne munalime Emmwaanyi metric tons 5 nga ziri objected mu katale gye muzitunda ziba teziyina mugaso. Kakati value chain gye twagala okumaximizinga tugamba twagala kuza million bags zive ku million 6 zigende kwa 2 kwa 3 nga Vietnam kweri. Tetusobola kugamba nti twagala kuza element eno ate tujimmye ebijimusa yonga yo ate tugisazeeko emirandira tugifuule department. A department mu ministry, one, what makes a department? Composition ya workforce eriki. Oja kufunayo ba scientist basatu, ofuneyo abalala bagundi ba simanyi research ababiri, ofuneyo department tejja kuba n'abakozi bali awo ba mugaso bewasa. So nga ate eno sobola okugifuula n'ogiwa ba staff yo n'ogiwa ne ba extension workers kubanga you want to grow the crop. Oyagala kuongeza ku mutindo, oyagala kuongeza ku quantity rather, oyagala na kuongeza ku gundi no ku tracing a value chain. Bw'oba oyagala ku tracing a value chain ekibuuzo kiri nti do you minimize or do you maximize? If you want to maximize, you empower what is existing. You empower. So kati argument yange ne bana aba parliament wano we yandibadde jira ne bagamba tuddeko muliro jjuko. International market yetusaba kino. Demand zizaffe ng'eggwanga zitugamba kino. N'ebirala ebiriwo abalimi abayingira mu Emmwaanyi beetaaga obuyambi buno. Department erina capacity to handle. Kati tuddamu critical thinking. Tuddamu critical thinking ne tuddamu argument. Tubuuza ebibuuzo. Buuza President Museveni. Ekibuuzo kino kibuuze bulungi. Kati nze ndi MP. Njagala ogende ku record bulungi. Kati assuming oli member wa parliament. Obuuza ki? Akazindaalo. Yes. Mugambye mwagala tu rationalizing UCDA. Tugifuule department mu ministry. Okusinzira ku objectives z'eggwanga tubuuza ebibuuzo bino bisatu. Ekisooka twagala okukuza quantities y'Emmwaanyi gye tutunda ebweru okuva ku million 6 okugenda ku million 10. Ekyo kimu. Ekyokusatu twagala okwongera omutindo ku Emmwaanyi yaffe. Tetugamba nti gukendedde ne tugamba twagala okwongera omutindo ku Emmwaanyi yaffe. Bwe tujjawo authority ne tuteekawo department kituwa capacity to trace abalimi b'Emmwaanyi bonna mu department. Ekyokusatu European Union n'abagula Emmwaanyi yaffe mu katale mu nsi yonna batugamba ebintu bino wammanga. Ekisooka mwongere omutindo, ekyo handling, post harvest handling, ebyo byonna tubyetaaga. Singa tufuula department under Ministry of Agriculture bayina capacity nga department, promise us, and where is that capacity? Bwe nabadde ndaba ebbaluwa ya president naye nalabye awa suggestions nti bwe tufuula tuyinza option number 1 we, second we, third we. Kitegeeza ne ways ezo ze tugamba nti tuproposinga teziri under discussion at the moment, teziri in place. Ne batuba tugenda kukola transition ziyinza obutabeera plausible kubanga tuyinza obutaba na budde. So nti n'okugamba nti tukole rationalization tetuli ready to rationalize until we have nationalized. Until you have nationalized. Nationalizing means mu buli district gy'omanyi erikoba mu region oyinamu center. Nkwe ekyokulabirako na gundi Ministry of Lands
bwe yali eyagala okukendeeza ku lugendo n'okwongeza ku namba y'abantu abafuna ebyapa ne information ku ttaka yakuliyetinga zones ministry zonal offices MZOs nti Bukalasa nti MPG nti Masaka nti Mukono waliyo ministry zonal offices omuntu teyetaaga kuva Mukono kujja Kampala omuntu teyetaaga kuva Luweero kujja Kampala omuntu teyetaaga kuva Masaka kujja Kampala kuva Mbale waliwo regional offices so tosobola gamba nti ekintu ekiri national in character oyagala kifuula department in a ministry etayina headquarters walala wonna mu ggwanga. Say that again. Togenda kwata kintu nga Emmwaanyi ekiri national in character okifuule okiteeke under a department etayina, quote me right, etayina headquarter mu ggwanga lyonna kubanga ogifudde department. Can't they now oyinza okungamba can the ministry put up regional offices? Anti-kati you put them first before you rationalize. Oyinza okungamba waliyo ba extension workers. Now oyina ba extension workers bameka bo sensitizing. That is one of the reasons gyogamba nti nno ogijjawo oyagala kukendeeza misaala. Therefore togenda kusobola kufuna, tugambe tulina districts 146 tulina districts ezirimu Emmwaanyi 30 kyokka ate ogamba ojjawo eno okukendeeza ku misaala. Therefore toyina capacity to hire extension workers to work on this because ekikujjisaawo misaala na expenditure. So you will not have them. So you will not hire. Gogenda okuhayalinga tugeze bwogenda omuteeka ku district ogenda kumuwa mobility ogenda muwa entambula kubanga tagenda tambuza bigere, tagenda linnya boda, tagenda linnya taxi. Kitegeeza ogenda mugulira emmotoka oba ogenda mugulira pikipiki, which is another expense. So rationalizing UCDA, I can assert here that ekijja kuripolinga instead UCDA eyina okwongerwa sente. Lwaki eyongerwa sente? Twagala ku maximizinga ekirala, twagala kujja abantu mu bwavu. Ebimu ku bijja abantu mu bwavu is obulimi. Ng'ekimu ku byo ne ku ebyo bwe tuba twagala kwongeza ku nnyingiza ye bulimi bw'Emmwaanyi kubanga akatale kakola ki? Weekali. Bw'okola department ogenda kukendeeza coverage, kigenda kukulipolinga one ennyingiza y'eggwanga, ekyo kimu. Kigenda kukendeeza monitoring, tekiina bwe kyongerera ku objectives eziriwo as of now, of which the objectives is to increase more coverage of coffee farming. Bali katono nnyo nga tonagenda abali mu kukayanira mu parliament tebali mu kuraisinga logical questions zizino. Okitegeera ng'ate ebibuuzo bino byenkubuuza bye bikulu. Twagala kwongeza namba kyekimu. Bw'oba ojjawo ogenda kendeeza ennamba, kitegeeza togenda kuhayalinga, tolina na budget to equip. Department esobola otya mu Ministry of Agriculture esobola etya okugamba nti negenda ku monitoringa an issue that is national in character. Owerubiriza anamutukako ate ali mu department. Kati kitegeeze Emmwaanyi tugenda gireka mu autopilot yevuge yokka, omulimi yeefeeko, oba aguze fake drugs, oba aguze fertilizer efu yeefeeko kubanga tewali coverage ne extension worker agenda omutuukako. Ekyokubiri togenda kufuna objectives zino z'oyagala ng'eggwanga okwogeza ku blank. Then ekisembayo omulimi gy'anaakoma okwefaako ng'akozesa ebitasaana, ng'alimisa ebitasaana, emmwanyi gye bagenda ogoba ku katale kesi yonna. In the end omulimi agenda kulima emmwanyi tubeere ne miliyoni 6
as of now sina kindi okweyongerako wakati abeyongedde mu bulimi bangi kakati kitegeeza nti ogenda beera ne miliyoni zo mukaaga ng'ekitone nnyo osobola tunda millions at the moment ogera ku milioni 9 million bags at the moment ojja kwekanga kinene nnyo bano waliwo abatabifaako zotunda wano mu Africa zotunda eri mu kamugero mu Asia naye abasinga okunywa ennyingi tebasobola kukugulako lwaki nti chain eri wagikasikatalinga wagibreakinga so bwe tuba twagala kwogera ku UCDA tuve mu bino abalimi tebasobola kubaawo we are going to lose a point eri wali mu biri byenkumenyedde betulina okutunuulira nga twogera ku discussion ya UCDA mukulu tutangazeemu ku kyo kusasuza license eri omulimi w'emmwanyi era lwaki ekyo president yakigaana osobola okuwandiisa abalimi ompulira bulungi kumanya nti mu district eno mu kitundu bwekiti tulina abalimi bwe bati bali ku bugazi bwe bati naye okubawa license ekyo kyali kyaba mafia baali bataddemu just kawaayiro kaabwe naye ngekyo bakigaana naye Burola lwaki abasajja bano baagala batubbe nga tulaba olwokuba tuli banaku onaga even the Minister of Agriculture is not competent to look for the world market onagamba I really like your submission onagamba Burola singa wasigala ne singa iyo basimadda simanyi otegeezeza bakiki yeah but where did nuts go naga good evening my friend Mr. Burola. Qualitative and quantitative research by UCDA has increased the competitive demand of our coffee. Tell him, that is also relative. Okay, before maliriza kuziyita Mawano nagambya on your side bamita Mary Florence Athieno ragamba Michael Chikaya Buaya Kasanje agoberera bagala nnyo Michael tusanyise Michael Kasamiro anagamba kale walekawo omulimu naye onyirira kufa Burola ng'onyirira nnyo Deputy RDC bwakugambye Honorable Mujugujugu kimwagala mbeere bubi naye nga mwebale nnyo okutugobera tuli ku Radio 4 ne Radio 7 kwosana Radio 8 Masaka mu Buddu kyekimu ku bitundu ebirimu emmwanyi ennyo wano mu Uganda. Yes. Discussion eno tugize ku point. Si kulwa ababaka abagala kamera. Naye kulwa abalimi. Ebibuuzibwa kati byababaka si byabalimi. Ye point yange. Ekyokubiri UCDA nayo kati tukitegedde nti tujetaaga for your information. Twetaaga ekitongole ekyetengeredde. Naye nga n'ekitongole ekyo ky'abalimi b'emmwanyi. Twetaaga okukidesigninga nga ky'abalimi b'emmwanyi. Simanyi lwaki agriculture yemu ku department ez'amaanyi ate ez'enkizo mu ggwanga muno. Simanyi lwaki kakati egenda kutandika n'okugamba nti mutuwe ne research tutandika ogyekolera. Narovaayo tugijjewo tugidisbandinge nagrivaayo tukudisbandinge tutandika okola but waliwo ebitongole ebyenkizo and UCDA kyankizo olwakyo kyenkugambye bitubadde twogera mu break one. Emmwanyi teringa matooke teringa kasooli teringa bijanjaalo teringa simusimu teringa bino ebintu ebiralalala. Bino ebiralalala president bye yatugambye nti no byeyongeddeko byeyongedde lwa nsonga akatale kaabyo yeffe ffe katale kaabyo sibagwira tetulabanga ku earnings zetugamba nti kakati amatooke gaffe gatuuse kyatunzi nnyo Bulaaya ku katale ke Dubai amatooke gatuuse nga tetulina na tujja getugenda kubaguza. Naye emmwanyi bw'onoonya abantu bameka abanywa emmwanyi wano mu Uganda ojja kwekanga nti abanywa kaawa tebasuka na mitwalo 10. Juzi waliwo neyakutubba n'okutubba biliyoni 9 nti agenda kusomesa bana Uganda okunywa emmwanyi.
okunywa kaawa omujjukire yatubba bilioni 9 under prime minister's office kitegeeza nti siffe bananyini mmwanyi siffe rather tuli bananyini mmwanyi naye siffe bananyini kaawa tukimenyemenye bulungi nti bw'ogikendeeza n'ogisikataringa n'abaliwo kyetusobola kuginywa kugikola ki kugimalawo naye amatooke gaffe tusobola okugalya kasooli waffe tusobola omulya ebijanjaalo byaffe tusobola obbirya ebirala byonna mmere yaffe ya bulijjo nti ne bwe byenkurizinga bita mu katale consumables tusigala tubikola ki tubirya so nze njagala parliament n'abaka parliament bakyuse discussion eno edde ku nnono ennono yaabyo principles ziringa 3 oba 4 tulina objective number 1 to increase bags so toyinza gamba nti oyagala ku increasinga production ng'ate okaatinga workforce ng'oli ku narrowinga workspace it doesn't make sense. Okay. 2 togamba nti no oyagala ku increasinga tracing value chain ate no narrowinga space eya tracing toyinza gamba nti no oyagala kwongera egende ku katale k'ensi yonna n'akatale k'ensi yonna kakuwadde demand ate n'okendeeza ne workforce. Well, but Burola, President webadde annyonnyola mu kiwandiiko kyo ky'osomye yatugambye nti ebitongole bino bi UCDA byatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okuyambako ikonomi ya Uganda ebiseera ebyo nga strugglinga nagamba naye saawa eno despite ebyo byonna okukolebwa achievements zaabyo n'ebyo ebituuseeko alinga atabiraba nti kaakati kankubuulire kino we established agencies like UCDA to fast track certain projects however despite higher pay for these agencies results have been limited. Yes, but now higher pay for what? For the workers. For the workers. You are not talking about higher pay for the project. For the work. For the work to be done. That is now another issue. Tetulina budget ya creating a regional offices to enhance production. So, okunsasula omusaala omuyitirivu nga tompadde capacity to expand. Singa wabaddewo budget nti zibadde ziweerebwa sente ez'okucreating a regional offices to track, to monitor, to ensure that bino byonna bye twogerako biri in place. What will I do? That is one. Kuba nobayinza nti tuba tetunasente mala kola tulina obukolakolayo bu workshop, tulina buno obukolakolayo bu adverts obutonotono, tusobola okutrackinga ne tugenda ebweru ne tunoonya akatale, tusobola okugenda ne tukola kubako wano ne wali. But the issue is, have they been given money to fast track, and they don't? Then you review. Okola because you review mu institution. So president yet reviewing. But what he did kwe kuleta OWC. Ani yakola rationalization. President. Ani yakola rationalization. Nacho today tukyetuniriza. Ani yagikola. Ba economists sibaffe. Bwe baali batuula okukola rationalization baatunuulira bitongole. Abasinga kubba bakola rationalization no ku bitongole ebimu bye baakolako tebaabikolako visibility study. You get it? Baakola bukozi gamba nti no kino tusobola okimajinga kubanga nakugambye issue ya rationalization majorly is cutting down the budget, but you have not taken keen interest okutunulira. What about the production? What about the production? What if tujawo 5 ne tunyweza 2 oba 3 nene tutajjawo zonna? What if tujawo NFA, tujawo UNRA, tujawo gundi naye eno yankizo tujikoleki? Tujimaximizing esobola okutuleeteramu gomanyi nti olali tuli ku miliyoni 6 nga bwoga 9 million bucks. Omanyi nti no bwe enhancing capacity ku UCDA
ne tujiwa buli kye yeetaaga mu myaka 5 gyokka tusobola okushootinga mu nsaawa 3. So we are addressing tuli kuwa ddagala kyamu eri ekizibu eri ekirwadde. Tuli mu kuwa ddagala kyamu eri ekirwadde because naawe kennyini okkiriza nti we nali njagala okuincreasing emmwanyi there were stakeholders. I had to engage Buganda, Ogisu. I had to engage Bugisu, I had to engage cultural leaders, I had to engage religious leaders. Banyambeko okukola ki okusikiriza abantu okuyingira mu kintu kino. Kitegeeza naawe recognizing nti kyamaanyi. Well, bwana Burola. Abagamba nti for example president supporting ekyokuzza UCDA mu agriculture. Abantu nabo agriculture bagirabanga naye talina nnyo kyamaanyi kubanga wali byokulabirako. For example agriculture evunaanibwa ku nnyanja, ebiri mu byennyanja obimanyi naye batwalayo bamagye kati be bakola emirimu. Wano ggwanga lya Kenya lisiiba ligaana some of our products okusingira nga kasooli olwa aflatoxins. Ekyo kyekwaso. Ekyo kyekwaso. Nsonga ya mutindo. Kyekwaso ekyo. It has never been aflatoxin. Kyekwaso. You sure? Because babigaana after a week ne babitwala ziba zirazeewo. But wano otusubira agriculture okubeerawo. Anti kati abantu bakuwadde ebyokulabirako ebiremye under Minister of Agriculture. Nange ebimu bye mmanyi twalima vanilla ekyabazaala vanilla eka ne eka. Ministry of Agriculture nga yetukunga twamaliza tutemye vanilla. Agriculture bagireke ekole ne batugamba obusaanyi tobumanyi. Wasirike. Ne tulima obusaanyi. Lwaki kati molinga yaliko buli wosanga balima emiti gya molinga gye byakomanze naawe. But bino byonna biri under agriculture, the ministry. Why I was telling you. So eno gye twagala okutwala emmwanyi yaffe. Rationalizing UCDA, I think tebalabanga kijja. They didn't prepare for it. Ng'ebitongole ebirala. Really, emmwanyi teringa yunura nti ogenda kujja earth equipment ojije okyuse bukyusa administration tikukola kubo. It's not like that. Emmwanyi eri political. Emmwanyi eri culture. It is part of people. But also eri economic. Ebyo byonna byetaaga proper handling. Kugandi we nabadde ndaba response ya president nagirabye nga ebimu ku bya raising are suggestions. Biteeso ebyandibadde implemented oba byandibadde already nga biri in discussion. Titugenda ku rationalizing UCDA kino kigenda kukola bwe kiti ono agenda kukola bwati nga ne work plan really structure wegenda okubeera. Naye tetunabana kumanya ani agenda okukola ki. Of course the department ujja kufuna omuntu agiheading but waliwo ebirala ebiri munda. Bwe tugireka mu autopilot nti mujja kuyisanga ku radio obubaka kubanga tetuyina abakozi babatuukako, tetuyina na ssente zigenda kubasasula, tetuyina na ssente zigenda bagulira motoka, tetuyina na mafuta. Then twebuuza so ani agenda tukolamu omulimu kubanga extension workers abaliyo nabo tebalina mobility. Ate kati ogenda creating a more bigger problem nti in the process of rushing ate ogenda kukomitinga sente ki endala ate nga ne budget eriri current ate togenda na kuachievinga gundi yo objective eyokwongeza ku production. So in my view ndowooza nti wano buli omu akkirize atteko ku bigere tusooke twetegereze. Eyinza okuba by the way mabega tebadde effective ng'esobola kutandikira wano okubeera effective at the moment wano wetwogerera kubanga ki attractinze discussion in a widespread. Buli omu ayogera kati okusinziira ku ndowooza ye ntuufu n'etali naye
mu byonna tulina kye tukola kye tufunamu. So tugenda kola ensobi. My discussion is constant. Tugenda kola ensobi. Ate ensobi nze gwe ntunuulira kati saawa eno ye muntu atadde obutitimbe bw'ensimbi mu kulima mu myaka 2-3 watandikira okukungula atandika okufuna obuzibu. So bwe tuba tutunuulira emmwanyi, actually tuju committing more money. We need to commit more money for coffee. More money. Tetulina na kubeera apologetic ga mambo sente zisaasanyizibwa. Bagundi bajjeewo bano ba executive director emisaala gisale. Bateeke mwanda agriculture nayo ogambe tugenda kubeera ne regional offices supervised by agriculture. Bana batwala ez'obwerere just to play around the law. The parasite. Neteeka. Ba parasites bajjeemu. Idi atwala miliyoni no facilitating akujjako 10 buli mwezi. Oyo mujjeemu. Ocreating a regional office 2. Idi sente z'abadde ali as facilitating regional offices. 3 use zone areas. Simanyi kino ekintu lwaki kyatulema. Ng'eggwanga twali tulina oditematema. Okay. Tugambe Erigoni, Western, Buganda muna mujalime emmwanyi. You get my point? Mwabeji ndi mugenda lima kino. Zone the country accordingly okusinziira ku busobozi bwa region. Buli omu tagenda kulima mmwanyi. Ekyo nakyo kijja kukozinga influx n'obwavu. Nti buli omu kati addukidde mu mmwanyi. Tujja kutuuka nga tulina emmere endala gye twagala. Kati batandise okuva mu majaani. Ate amajaani nago nga gali essential kubanga temwaba wabudde. Actually emu ku argument z'abadde nti amajaani gagudde akatale, and the president admits because of the mistakes you didn't pay attention to tea. Naye amajaani ge gamu ku gundi eziri essential mu nsi yonna. Si buli omuntu alina ettaka erigendo lima amajaani, ate si buli omuntu anyakwawa. Kati abantu batandise ottema emisiri gy'amajaani. Kubanga gagudde akatale temugawadde attention. Gali under agriculture. Kati agriculture nga tenatwala mmwanyi isooka egende revivinga amajaani. Kubanga ebyo bitambula bimeka 2. Esooka egende revivinga amajaani since it is a department. Abalimi b'amajaani abalina eka ne eka bo bagenda wa? Abakozi abadde bakolayo balagawa? Who are we going to blame? Leero I need to blame for the amajaani okubanga gagudde. Who is to blame today? Is it the ministry? Is it the minister? Is it the department? Is it the president? Who is to blame? Because n'abalimi b'amajaani kati tuboogerako, but they are in losses. Alima amajaani nga tasobola na kugira amakozi, tasobola gabirira, talina ddagala, tebalina incentives. So bwe tuba twogera ku rationalization of certain things, twetaaga okuteekawo critical, twetaaga situation room like we are doing now. Twetaaga situation room to think about certain things. Bakugambye nti twandikoze tukola na research. Give time UCDA do research. Amawanga gano ge tu competinga nago. Gachikola gatya. Are they worried of the tax of the wages, the wage of sustaining the institution, or they are worried of the millions of farmers, the hundreds of farmers? Kubanga katuteekwa okwebuuza kiki ekimenya government. Abakozi beesasula oba abalimi abalima kaawa. Bwe kiba nti weeyiti y'abalimi abalima kaawa ye y'amaanyi, tuteekwa kubeera worried of the wage, the wage bill, for which government now is worried of the wage bill. So abakozi bano bali bameka aba UCDA katwebuuze. Tulina bameka ku Gombolola. Tulina bameka mu district, tulina bameka mu region.
tulina bameka ojja kwekanga nabo bano bagendera mu kinyumo. So ministry bwebe yagala kulaga competence yaayo nga bino ebirala abalimi b'amatooke tobeewaanirako. Omulimi w'amatooke ali driven by demand. Okay. Omulimi wa lumonde ali driven by demand. Omulunzi w'ente ali driven by demand, not international but local demand. Okay. Oli amanya amata gange mfulumya lita 2 wali wagagula tageteetaaga kyewetaaga kintu kimu je kukimukolera nti ayina eddagala ettuufu ku katale. Tubadde mu gundi ya foot and mouth disease. You remember? We couldn't even handle that. It is under Ministry of Agriculture. So are we going to wait for tunalindanga crisis zituuke tulyoke tuzihandling? Kubanga departments kizikola. Department yo kyekola nti yo handlinga crisis handlinga process yekyo handlinga no mu process mwe mumanyi kalusu yazze atya, tewaliwo early warning, tewaliwo detection, tewaliwo preparedness, tewaliwo kintu kyonna kalusu yazze close down. That is what departments do. Naye ono kimukakatako to go globally, to attend on your behalf, to sensitize you. Ne bwabadde tabikola lije natandikiddamu akuba bakutebubi natandike nebuuza nti newankubadde bano bagamba kino. Okay. UCDA is not widely. Okay. However, it should be widely available in the lives of farmers.